Twebaza nnyo Katonda omuyinza w'ebintu byonna kubanga atusobozesezza akawungeezi kano okugujja tugabane ekigambo kya Katonda. Munaatusonyiwa tetwasobodde kubeera mu church before church ku makya, naye olw'okuba nti tukimanyi nti waliwo abantu nga mmwe muliira kuno, ng'eno ye kkanisa yammwe, muli mu nsi z'ebweru, temulina mukisa gugenda mu makanisa amazimba ag'e Uganda oba amazimbe mu nsi endala, kyetuvudde twewaayo leero akawungeezi tusobole okuba nga tubaweereza. Tusaza amagezi gonna agasoboka okulaba nga tujja mu kifaananyi kyonna kye tujjiddemu, naye erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Bassebo ne bannyabo, olunaku luno olw'Essande luba lwa kwogera eri ekkanisa, luba lwa kwogera eri abantu abakkiriza Mukama waffe Yesu, newankubadde ng'ekigambo kisobola okukoma ku bantu abalala bonna, naye nga luno olw'Essande twagala nnyo twogere n'ekkanisa, twagala nnyo twogere n'abaana ba Katonda. Y'ensonga lwaki program tugiyita church before church, naye olw'okuba nga tuzze akawungeezi simanyi bwe tunaagituuma, naye wuliriza ebigambo. Bw'obanga olina Bayibuli, njagala tubikkule ffenna mu kitabo ky'Okuva essuula eya 32, tujja kusoma olunyiriri okuva ku lw'15. Lugamba nti Musa n'akyuka n'aserengeta okuva ku lusozi ng'alina ebipande 2 eby'obujulirwa mu ngalo ze. Ebipande byawandiikibwako ku njuyi zaabyo zombi, byawandiikibwako eruuyi n'eruuyi, n'ebipande byali mulimu gwa Katonda. Bw'obanga olina Bayibuli, kasazeeko ku lunyiri olw'16 nti n'ebipande byali mulimu gwa Katonda, n'okuwandiika kwali kuwandiika kwa Katonda okwayolebwa ku bipande. Ebipande bino Musa byali nabyo bye tuva okusomako. Bayibuli egambye gwali mulimu gwa Katonda. Ekyo kiteeke mu bukomera. Musa aleese ebipande, n'ebipande nga mulimu gwa Katonda. Kiki ekyabaawo? N'ebipande byali mulimu gwa Katonda. 17. Yoswa bwe yawulira eddoboozi ly'abantu nga boogerera waggulu, n'agamba nti waliwo eddoboozi ery'okulwana mu lusiisira. N'ayogera nti eryo ddoboozi ly'abo aboogera waggulu olw'okuwangula, so si ddoboozi ly'abo abakaaba olw'okuweebwa, naye eddoboozi ly'abo abayimba ly'empulira. Awo lwatuuka bwe yasembera olusiisira, n'alyoka alaba ennyana n'abazina. Obusungu bwa Musa ne buwaaka nnyo, n'akasuka ebipande mu ngalo ze, n'abimenyera wansi w'olusozi. N'atwala ennyana gye baali bakoze, n'agyokya n'omuliro, n'agisekulasekula, n'agimansira ku mazzi, n'abanywesaako abaana ba Isirayiri. Mukama yeebazibwe. Bassebo ne bannyabo, njagala kwogera ku mutwe ogugamba nti okukola ku mbala zaffe. Ebiseera ebisinga abaana ba Katonda twalokoka, twakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwaffe, twenenya ebibi. Abaali bagenda mu bwenzi ne tubuvaako, abalinayo abakyala ebbali ne mubaleka, abaali banywa omwenge temukyanywa, abaali bakozesa ebitamiiza, abaali babba, abaali bakondo temukyali bakondo. Ebyo byonna Mukama yeebazibwe nnyo. Naye njagala leero tutunuulire kye bayita embala. Eriyo bassebo ne bannyabo, omuntu, embala zaffe, ekikula kyaffe, obwo obuntu obutonotono obwo obulabika ng'obutono bwe tutafaako, obuntu obwo obutono bwe tutafaako busobolera ddala okwonoona omulimu gwa Katonda. Musa yali muweereza wa Mukama ekiteegaanika. Musa yali aweereza Katonda kye tutasobola kwegaana era ekitasobola kwegaanika. Musa yaweereza Mukama, y'omu ku basajja abaawulira Katonda mu ngeri ey'enjawulo, y'emu ku basajja abasinkana ne Mukama, abayogera naye. Bayibuli egamba nti n'ayogera naye maaso ku maaso ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe. Naye Musa newankubadde ebyo byonna byaliwo, Musa yayina embala gy'ataakwatako, bagiyita embala y'obusungu. Musa yayina embala y'obusungu, teyasobola kugikwatako. Embala eyo neemaliriza nga emukozesezza ensobi ennene ddala. Embala eyo neemaliriza nga
emenye omulimu gwa Katonda gwe yali akoledde ebbanga eddene. Musa ebipande bye yalina ebyali biwandiikiddwako engalo ya Katonda, Bayibuli byeyisa omulimu gwa Katonda, Musa yabikuba wansi olw'obusungu n'abimenyaamenya. Bassebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza kya buvunaanyizibwa era kikulu nnyo ng'abaweereza Katonda okufaayo ennyo ku mbala ezo, ku buntu obwo obutonotono obuli munda mu ffe obusobola okwonoona omulimu gwa Katonda. Abantu bangi ababadde ab'amaanyi naye kubanga tebafuddeeyo ku buntu obwo bulabika ng'obutono, bassebo ne bannyabo bamaliriza nga boonoonya omulimu gwa Katonda omunene gwazimbye. Mukama yeebazibwe, bamaliriza nga boonoonya omulimu gwa Katonda. Embala eyo bassebo ne bannyabo otagikolako, bw'otakola ku mbala eyo oyinza okumaliza nga oyonoonya omulimu. Nange brother John the preacher bwe mbanga sikoze ku mbala, maliriza nnyo omulimu gwa Katonda. Katonda tukwatirwe ekisa bassebo ne bannyabo, tube nga tusobola okwekebera buli kiseera n'okutunuulira obulamu bwaffe. Eriyo obuntu obwo tugayaalirira obwo obutonotono obulabika ng'obutono. Bwe tusoma mu kitabo ekyani wano Oluyimba, mu kitabo eky'Oluyimba essula ey'okubiri, Luyimba kiri mu Bayibuli wano. Bw'obanga ovudde ku kitabo eky'Omubuulizi ogenda ku kitabo kye bayita Oluyimba. Oluyimba essula ey'okubiri olunyiriri olw'15, omuwandiisi agamba bw'ati, agamba nti mutukwatire ebibe ebito ebyonoona ensuku ez'emizabbibu, kubanga ensuku zaffe ez'emizabbibu zimulisizza. Agamba nti mukwate obube obuto. Njogera ku buntu obwo obulabika ng'obutono mu bulamu bw'omuntu, obutali bwesigwa obwo obulabika ng'obutono, busobola okumaliza nga bwonoonya omulimu gwa Katonda. Zipu eyo gy'otasiba, gy'otawaddeeyo budde kugisiba, brother sister, oyinza okumaliza nga oli muweereza mulungi naye zipu n'ekusuula. Tulabyeko ababuulizi abakutta abakazi ababakwatidde mu busenge. Tulabyeko abantu ab'amaanyi. Muganda waffe Samusoni yalina amafuta mangi, Bayibuli emwogerako nti yalina amafuta, yalina anointing nene nnyo. Era Samusoni singa ali mu mulembe guno gwe bafaayo nnyo ku mafuta okusinga ebibala, Samusoni yandibadde ne kanisa etalina ayina wano. Naye Samusoni yasulanga wadderira, naye ng'enkeera eby'amaanyi bikolebwa. Naye kubanga teyafaayo ku mbala ye, teyafaayo kwerwanako, teyafaayo ku ekyo ekyali kimulya, yatunulira amafuta okusinga obulamu bwe, yamaliza Samusoni amaaso temuli. N'olwekyo baganda bange bannyinaze abampuliriza nammwe abandaba mwenna mu nsi yonna gye musinzira okundaba, ndi wano okubagamba nga muweereza munnammwe. Si lwa nsonga nti sibagamba nti nze ndi bulungi, naye ndi wano okubategeeza kikulu nnyo tufeeyo okwekebera, kikulu nnyo tufeeyo ku buntu obwo obutonotono bwe tulaba ng'obutono busobola okwonoona omulimu gwa Katonda. Okwewola ebintu ku dduuka n'otasasula kisobola okwonoona omulimu gwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ennyambala gy'oyambala eyo esobola okumenya omulimu gwa Katonda gwe tofaayo, gw'ogamba Katonda akebera mutima, n'omaliriza nga weesittazza abantu bangi, n'omaliriza ng'oleetedde abavubuka okwaka, kubanga ng'olowooza Katonda akebera mutima. Kituufu Katonda akebera mutima, naye ffe abantu tulaba mibiri. Ate nga Bayibuli egamba nti ekijjula omutima kye kifuluma ebweru. N'olwekyo ffe bwe tukutunuulira gw'ayambala nga bw'oyambala bw'oti n'oga Katonda akebera mitima, ffe bwe tukutunuulira tetulaba mutima, manya tetulaba mubiri, tulaba mutima, tumanya nti ekijjula omutima kye kifuluma. Ndowooza ntegerekeka. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, nga twalokoka, nga twakkiriza Kristo Yesu, nga tusaba Katonda atukozese tutambule naye atukozese eby'amaanyi, naye naffe tufeeyo nnyo okwetunuulira n'okulwanagana n'ebyo ebikyali mu bulamu bwaffe. Ekisa kya Katonda weekiri kisobola okukuyamba. Okwako okwo kwoyaka bw'oba tolwanye nakwo kwandimaliza nga kukuswazizza oluganda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Obutali bwesigwa obwo, obukumpanyi, obuntu obwo obutonotono bw'olaba obwo, ababala ssente z'ekkanisa, obwo obusente bw'otwala obutonotono, okwewola okwo n'otasasula, ebintu ebifaanagana bwe bityo ebitonotono bisobola okumaliza nga bimenye omulimu gwa Katonda. Musa yamenya omulimu gwa Katonda kubanga teyakola ku bulamu bwe kujjamu mwoyo gwa busungu, n'amaliza ng'ayonoonya omulimu gwa Katonda. Bwe kityo naffe bwe tusobola okubeera bwe tuba nga tetufuddeeyo kulwanagana na kufaayo okulaba nga obulamu bwaffe butereera. Naye ekisa kya Kristo weekiri okuyamba, gwe muganda nga mpuliriza, oyinza okuba nga gy'oli eyo olafuubana, ogezezzaako biganye,
nenjagala kutegeeza nti ekisa kya Kristo weekiri kisobola okuyamba okuva mu bintu ebifaanagana bwe bityo. Nsaba Katonda akumpeera omukisa, twala ekigambo ekyo nga kyamazima era nga kikulu nnyo, naddala ng'omuweereza osobole okwekebera. Emirembe gya Kristo gibeere nammwe, yenze mukwano gwo John the Preacher, nkwagaliza obulamu obulungi.